sebo njagala okuwumbawumba okuwumbawumba kwensaba sebo okukola nja kusaba otunoonyeze ku luyimba lw'omu omusajja wa kabaka eyatubulako Basudde yayimba ku budde ow'edda oluyimba olutuukana bulungi nnyo n'omulamwa guno ogw'ebyenfuna bya Buganda mu Uganda budde ow'edda oluyimba bwe lugamba budde ow'edda nga luyimbibwa Amani Basudde. Sebo bw'oba ogenda lufuna nyinza okuba nga seetala kunokolayo bikulu biri mu luyimba olwo naye nga yagezaako okulaga bajjajjaffe engeri gye baali abakozi ennyo engeri gye baalimanga batuuka n'okuba nti batuuka okweyagalira mu bukozi bwabwe batuuka n'okugula ebidduka batandika okuzimba ebizimbe eby'amaanyi ebyali mu buddu ebyakubibwa mu bugenderevu mu lutalo olwa 79 nga n'abaabikuba bagenderera kukosa Buganda mu byanfuna era ebizimbe ebyo ebisinga nakati bikyali mu mbeera ebyasigalamu olutalo luwedde era bw'ogenda okufunira kati ebizimbe bizeemu okuzimbibwa kibuusibwabuusibwa nti ababizimba bannabuddu bayinza okuba nga ababizimba bazibuzi naye nga bw'oli oluyimba olwo budde ow'edda terukona ku buddu yekka naye ndowooza wona ekigambo buddu anaaluwuliriza nja musaba ateekewo ekigambo Buganda ow'edda nti ab'ebulemeezi ab'ebugerere ab'ekyaggwe tugezeeko okudda mu bitundu byaffe tugezeeko okukola emisingi egyo gyannamaddala kutuyinza okusimba essira n'amakanda tugambe nti yadde omulaba anaaba tutayizza ne wano nange wenja okukola ki wenja okusinziira okukanyuga olunyago kubanga tetujja kusinziira ku mulirwano tetujja kukasuka nyago naye nga tusobola kuliisa bantu bo. Saagala nnyo kwogera ku byanjigiriza kati kubanga abantu abasinga batadde ebirowoozo nti tuweerere abaana tuweerere abaana. Nze nina n'ekirowoozo nti oba oliawo n'ebyenjigiriza bino ebya ssente empitirivu tuyinza okusooka okubisalako n'obikendeeza tusooke tumale okulwanirira obuyinza bw'ensi nti bwe tunaabanga tuwangudde ensi nkakasa Buganda ekizibu kyayo si ky'abayivu. Buganda eyina abayivu abatumala singa tuba tulina obuyinza obw'ensi yaffe nga wayise buyisi bantu mu fulundi zonna n'obagamba mwenna mukole eki mujje nkakasa nti bakulemerawo nga tosobodde edda wa mirimu gyonna gyinza bakola ki gyinza babula. Sebo n'ebigambo ebyo nkwebaza akadde kompadde era nga bulijjo sirema kwebaza bazzukulu ba Buganda abo abateeka ssente ku mukutu guno akasa nti gubeera ku mpewo Abaganda bogereko ebigambo byabwe byenkakasa nti buli Muganda alina omutima ogw'ensi ye asobola okujja nayogera ebigambo nga bw'abiwulira mu mutima gwe. Kiva mu bateesa balala ne babagamba nti kyoteesezza si kyekituufu ekituufu kyekino naye ng'oli awadde ebigambo nga bw'abirowooza mu lowooza ye. Era nga muzzukulu wa Katende oyo Basudde alina olimba weyayogera olumu n'agamba nti siragidde naye nteesezza buteesa nammwe mukole eki muteese. Sebo n'ebirowoozo byange bwe bityo bibadde ebirowoozo ebyange olusimbi Kasolo. Nsaba n'abateesa abalala nabo bateese naye nga tutema empenda Uganda tuginunula tutya mu lutalo erimu olw'ebyenfuna wakati mu Uganda nze lyempita ekkomera n'ebigambo ebyo. Sebo kwebaza nnyo nteesiteesi nebaza nnyo abateesa bonna n'abatuwuliriza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Agondegonde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bannange nze wendi sikyayagala kusomesebwa kulala okujjako kuno kwe tuliko
okwokununula ensi yaffe Buganda. Abateesa bonna tuleeta omulamwa ne tutandika okugujjamu amakulu. Ne bw'ona osomesa abaana kiki bagenda okufuna nga tuli mu buddu. Bannanga okusomesa ng'oku n'okuwulira nga kwa magezi. Simba wa Kafumu agenze n'agamba nti omuteesiteesi weebale kumpa budde buno naye nga sigga obumuwadde. Ababadde bandikubya amasimu okuba babadde bawuliza ebigambo ebirungi bwe batyo be bamuwadde obudde obwo n'asobola okusomesa Obuganda. Tojjanga okwo muzzukulu waffe muzzukulu munaffe Walusimbi Kasero Buganda egenda mu maaso. Weebale nnyo weebalire ddala ssebo Buganda tebwasabwa. Ssebo kyabugwagwa nnyo kampitemu katono ku bintu byayiseemu akazindaalo nkaddize Buganda tebwasabwa. Kyabugwagwa nnyo Mwami Kasolo kyayogedde okubanga ebitundu 95 bagambye 98 ku bitundibwa ewaffe mu Buganda biva bweru. Bwayogedde ekintu ekyo neeseka. Naye ng'omwana wa wano ayambala kya Bungereza n'akyenyumirizaamu n'ayambala erinnya lya celebrate simanyi ba celebrate bakako abayimbi naye n'agamba nti eno designer gye nnyambadde ya David Gonde omuyimbi. Kyabugwagwa nnyo nzirayo wa Mulongo. Mulongo yayogedde ku mannya simanyi Bob Wine. Bali bakolerera amannya gaabwe nga mmwe mugakolerera. Lwaki weetuuma erinnya ly'omuntu ng'otomanyira kumanya? Oba bamuzaazisa cupa oba kyenuwe byonna gyebiri. Wabula gwe ne weeyita Bob simanyi byakoze bitya simanyi Dijjani. Songa naffe tulina amannya amaganda tugakolerere. Bannange ebiwandiiko bino abazzukulu ba Buganda International bye bakoze biwa okubangula mu kwenunula kwe tulimu. Omu ne yeeyita erinnya ly'omulala. Naye kyenjagala okutegeeza mu ekyo eby'okuyigiriza nze sikyayagala kubeera nti Haruna tategenda okujjako ng'olina kyogenda okuntwalako nga kyakubeera nti kununula nsi yaffe Buganda kwe kusoma kwokka kwenjagala okubeera nga mpulira oba oli ng'ajja wano okutusomesa. Kubanga ne bwe tunaasoma biri byonna ebisigadde bye batuguumaalizaamu bye batusonyiwazizaamu tetugenda kuganyulwa. Abaganda tutuuke tutunule Buganda gyeri tusomese abaana baffe mu kwerwanako kuno okusala amagezi okujja nnyaffe Buganda mu nnyanga mweri. Ssebo Buganda tebwasaba Ssaabasajja Kabaka awangaale komekereza programu yaffe ey'olwaleero gwewumbawumba n'ebigambo bya Kasolo oba n'ebyabateesa abalala abateesezza obulungi ennyo. Olunaku lwaleero bwe muwulira tusika emugwa omugwa tegugwana owali amazima wabeerawo okubeera nti amazima gavaayo n'abaayogera ebibi obulimba tuleke kubasirikira. Ssemakazindaalo kako Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale nnyo gwe njogerako ku linnya lye n'envuluba n'essanyu n'ensaba wano okwagala. Twebaza nnyo abateesa ba leero. Goba okyalombojja bya Bob Wine kweyita Bob Wine ng'oyagala yeeyite Bob Bwakata oba Bob Mwenge Muganda. Okukoppa kwagenze mu maaso. Abantu bakoppagana. Oli bwe yalaba abayimbi nga bakuba siddi batunda ko ye nti kakube siddi ewakanya Obwakabaka n'agamba n'okugamba nti bakabaka bafamu tebaazaala. Kale nno ye revo y'okoppa bwegenze waggulu. Abalungi abatuuliriza muwuliriza radiyo y'Abaganda newankubadde ng'obudde bugenze butuliira empinga naye amasimu nga maggule. Twabategeezezza essimu yaffe kakano erinnya 4 2 8
mwenda emu 7 298 tulina enkola ya Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda, akasanduuko aka email ne kabeera nti Ngabo ya Buganda @gmail.com, nga twebaza abo bonna abakoze ekintu kyonna okulaba nga Obuganda bugenda mu maaso. Konna katono kokoze. Tulina omuwandiisi oliyenga Mukama Katonda yamuwa kitone kya kuwandiika, yakwata n'awandiika ebitontome